Bino bigambo njala bigamba nga sinazannya katambi kano gwe Pastor Malaya Martha Ssemakula ow'Ennateete. Amanya gange ekirungi ogamanyi naye kansoke nkwate mu bigambo by'oyogedde nga sinnakazannya. Wagambye nti nina okulokoka. Munnange okulokoka si tteeka. Okulokoka kuba kusiiba kwa muntu. Sinatuuka myaka girokoka. Kinjagala osooka okugamba. Naye ng'ate ndi mukkiriza. Sinatuuka kulokoka naye ng'ate ndi mukkiriza sinatuuka myaka girokoka. Ate era n'okulokoka nandibadde ndokoka naye ebizibu sinnatuuka kusalikola bizibu bintwala kulokoka kuva mu ddiini gye banzala gye bambatirizamu ate ogenda okukyusa eddiini. Ekyo nange njagala okiteeke mu mutwe gwo. Kati akatambi katandise mu butongole. Era tukatandise tutya. Ngenda sooka kukwata mu bigambo byo. Ndyoke nkunnyonnyole obuvo n'obuddo bw'ebigambo bweyogedde. Akatambi keekaluwa. Keekano wano. Mayinza ebigambo byawe mbizannya bulungi nnyo. Bw'ati bwe yayogedde mumpulirize bulungi nnyo. Ojja kwejjusa lwaki wabyogedde. Byagambye bw'ati. Internet okuliko omusajja gwe bayita Lumbuye. Yenze. Internet temuzema nunas Lumbuye. Bwe Lumbuye nkubirako essimu nkubulira ebituufu. Alright. Pastor Malaya Martha Ssemakula wagambye ku internet kuliko omusajja gwe bayita Lumbuye. Nti era Lumbuye oyo ayogera ebigambo bingi nnyo. Si bwe kiri nti ye. N'ogamba nti nkukubireko essimu ombuulire ebituufu. Maama atunda yolesa yatera okumazaawo. Kati nze nkwate essimu nkukubire nkugambe ki mboozi si gye tugatta wakati wo nange. Nze siri muguzi wa animal feeds kyekisooka. Ompulya bulungi nnyo Pastor Malaya Ssemakula. Siri muguzi wa animal feeds nze sigula bamalaya. Kyekisookera ddala. So sirina nkolagana naawe ate era sirina budde bugenda kukubira ssimu. Egyo gye mize gyammwe gye mmanyiiko gimu. Gye mmanyiiko kubanga mwemba mmanyi obuvo n'obuddo. Kati wagambye ekkubira essimu nze nkwate essimu okukubire. Ate nga bw'otumira facial expression body language y'omukyalo ono. Munnange kafuru mukyakolera akimanyi. Era kyova olaba yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Tosobola kugamba muntu gw'otasanga nkugo mbw'atakkubira essimu okubire ku nze sigula bamalaya. Sigula animal feeds. Kati sirina nsonga lwaki kkubira essimu okunnyonnyonnyola ki? Sinze gw'olina okunnyonnyola. Olina kunnyonnyola public bye bakwogerako bituufu oba nedda. Ompulya bulungi nnyo so tugenze mu maaso. Call and I give you the full information. Toli busy. If you're maybe you're not busy. And you get the documents, you get the tablet. Pastor Martha Ssemakula. Get saved. That mouth that speaks lies may speak the true gospel. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. Awe nyini. Ogambye n'enkuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa nemba nnyonnyola ebintu by'ekisiro. Kansubire nti wagenza okukwata akatambi kewalabye ng'akoogera mugwagwa ng'ate enkuŋŋaanyiza n'abagwagwa abalala. Tusubire naawe oli mugwagwa omu ku abo abawuliriza abalaba. Pastor Malaya Ssemakula. Pastor Malaya Martha Ssemakula. Nsubire gwe okukwata akatambi okukalaba. Gwe naawe toli mugwagwa kubanga wagambye bagwagwa bamuwuliriza be bamulaba. Kansubire naawe tuwafuuse mugwagwa oba tuli party of ey'abagwagwa gy'oyogerako. Tugenze mu maaso ngenda kuddamu. I was watching the last video you posted and speaking lies. Now you're campaigning for the president that you may vote for him. Except when the president recruits people that you want to. But if he still bring out people like that, we shall raise up our voices and let people know the truth. If somebody is given in like if you are still minding of the opinions of many, you're going to shrink. You look at a very fat man and you say if the Lord can give him a dose of understanding.
right. Kati Pastor Malaya Semakula naffe tukimanyi bulungi nnyo nti National Reverse Movement gy'owagira Museveni muli babbi muli batemu muli bafere ate kyekiddukiro ky'ababbi n'aboonoonyi. Wagambye nti ndi munene nnyo mwana mugimu ava ku ngozi obunene tebabugula. Obunene tebabugula. Obunene tebabugula. Obunene buva ku ngozi. So obunene si kivumo. Abaganda tugamba nti omugwagwa ye muntu awema ensigo gye yandisize okuvaamu ensigo endala oba emmere. Kati maama nze siwemangako nsigo go wawema ensigo yo n'ogirya. Ensi yo wagiryamu olukwe okuwagira omutemu Museveni kitegeeza nti gwe mugwagwa asookerwako. Nze ensigo yange nkyagisimba ey'okulwana eggwanga lyange. Tufunye enjawulo wakati w'omugwagwa awema ensigo gy'anaasiga ajjemu emmere n'omugwagwa eyalya oba eyawema ensigo. Kati maama nze ensigo gye nsiga era ebala eriko ebirungi abantu balabirako ku lw'eggwanga lyange, wabula gwe ensigo gye wawema eyo olina okulwana eggwanga lyo wagiwema n'otasigaza kintu kyonna. Oyo gwe bayita omugwagwa. Ize enjawulo bbiri wakati w'omugwagwa n'atali mugwagwa. Omugwagwa yawema ensigo gye yandisize evemu emmere evemu ensigo endala. Kati gwe ensigo y'okulwana eggwanga lyo wagirya. Nze ensigo yange nkyagisimba. Naye nga Abaganda tuga nti omugwagwa yawema ensigo gye yandisize. Okiwulidde munnange? Kati bwe tumala okuvaawo ku kigambo kye wayogedde eky'obugwagwa, nyongera okukujjukiza ku nsonga zino era ozitegere bulungi nnyo. Ekisookera ddala, ennaku zino simanyi oba Bayibuli muzeewandiikira ezirimu National Platform, ezirimu Kyagulanyi Ssentamu, ezirimu naffe ate abagezaako nnyo okulambula ensonga z'eggwanga abantu bazitegeere. Bayibuli zakyuseemu nga mulimu ennyiriri esomako ku bintu ebyo. Bwe kiba si kyekyo, wattu muli ku bantu bakyamu ab'omulembe guno. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Ekisookera ddala, nsomye Bayibuli ekitono wadde sinagituuka nkoto waayo. Sirina lunyiri lwe nali ndabyeko nga waliyo eyali abadde omutemu n'akiikirira Katonda mu kubuulira enjiri ye. Kabeere Sitaani takyukangako n'abeera ati yakiikiridde Katonda mu kubuulira ebitonde byonna ebiri ku nsi. Bw'atyo mukyala Martha Semakula Malaya, Pastor Malaya, tolina bw'ogenda kuyimirira katuuti weeyite pastor okiikirira Katonda nga watunda omwoyo gwo. Weetunda okufuna akasente k'oyina webaka n'abasajja bajjuza Nakivubo omupya. Sinakindi Nambole, eyo emyoyo gyonna gy'ayitamu ggwe gikulimu. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, tolina weegambira nti omwonoonefu alirinnya mu bigere bya Katonda abuulira abantu ba Katonda ekigambo kya Katonda tekibangawo. Sina busaasiza endiga z'osumba kubanga tezikumanyi. Era ne Biblia gy'ozisomesa olabika Lubugingo yagikuwadde. Ne Biblia entuufu tewali sitaani wayinza kuyima mu maaso ga Katonda ate abuulirire abantu ba Katonda be yatonda. Tekisoboka kubanga sitaani yatondebwa kusaanyaawo. Abasajja be webaseeko okufuna akasente k'olina abajjuza Nambole wa Nakivubo bonna boyiseemu Mukono, Kabalagala, Nateete, bonna emyoyo gyabwe girimu ggwe. Tosobola kulinnya ku kituuti nti obuulira njiri ya Katonda. Tekisoboka. Tekisoboka. Ate kino kiddamu Malaya atalokoka. Era Malaya gwanga bbi. Tekirisoboka. Teri muntu yatta, yawamba, yasaanyaawo kintu kya Mukama oba yenyigira mu kikolwa kyonna ekitali kya Bwakatonda asobola kubira ku kituuti mbw'abuulirira ku lwaka. Tekiriyo, tekikwatagana. Tosobola gatta mafuta na muliro. Tosobola gatta mazzi na mafuta. Tekisoboka. Tebine bikwatagana. Kale n'olwekyo Pastor Malaya Martha Semakula ndi wano kutegeeza okujjako ng'osumba abantu bava nabo mu muzannyo gw'olimu obwo mulimu n'ekitali ekyo endiga ezitegeera
bambi ne bwe zisaba kuva ku Mande mpaka Lwaggulo teri ndigesobola kufuna mukisa olw'ensonga amazambi g'olina n'ebikolobero by'olina Katonda tasobola kuwulira ssaala eyo n'ey'abantu b'osumba era basabira bwerere essaala zikoma ku kisenge. Omuswahili n'agamba nizo sauli zako. Kama unafanya makosa na mazambi kwa Mungu, nizo sauli zako. Kama unauza mwili yako, niyo mazambi kwa Mungu Baba. Sasa nataka unisikilize vizuri. Mimi siongee na watu wanauzanga mwili jako. Funga mdomo yako. Tunaongea kwa sababu tunajua vizuri hiyo ni nchi yetu, si nchi ya wamalaya. Okitegedde nyabo zine ensonga twogera kuza ggwanga si za kutunda animal feeds. Okitegedde ate ffe tetulumba muntu atatulumbye, no, tulumba omuntu atulumbye. Gwe kennyini wazze ffe tetuva mu bbanga wajja n'olumba president of lumba ekibiina kyaffe. Singa tewamulumba tetwandibadde buzibu naawe. Nobody would have known your records and your history. Kwa hii dunia hatutaki kuongea na wasenge, hatutaki kuongea na wamaraya. Kama unauza mwili wako, uza mwili wako. Usiongee na sisi. Hizo ni shauri zako. Oshapatiwa pesa kujevuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lakini utasikia siku zao zinakuja. Wachana na mimi. Ojui mimi vizuri. Nkotegeze kugamba nti kendezo mumwagu. Eyo chacho hizo kuddamu watu chawoze na banandiga 10 zikulirizamu. So njagadde okugamba munange ebiwayogedde mbikonyonyodde bulungi mbigaba byennyini byennyini. Omugwagwa ye muntu awo mensigo giyandisize wawe mensigo yo gye yakuwa Katonda. Kitegeza tokkirizibwa dde okumira ku kituuti okuwulira enjiri y'owa tokkirizibwa. Tosobola kuba kiwa abasajja bajuza na kivubo okufuna sente obutono bw'olina n'ogamba nti emira sitaani tasobola kuyimira mu maaso ga Katonda mbw'akwata ekitabo ekituufu nga tekisoboka. Wajjangamu embuto webasena abasajja nkumuliitu obbye abasajja mubateze kalifuumu okoze buli kikolwa ekyo n'ekyobugwagwa ekyobutemu kati oyimira mu maaso ga Katonda obuulira njiri lwaki temuswalako swalako. Kati mu nsonga eyo omanyi nze mbagamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Pastor Malaya Ssemakula nkusiba ono kiraya ntu yankwira ngamba mubuuze Pastor Malaya Ssemakula bwabanga mukyala wa Katonda nga bwagamba kubanga tukumanyi wegatta mu basumba naye nga tuli mala tekikirizibwa mu busumba bwa bulijjo. Kiraya ntu yangambye ye wankyukakyuka sina kindi mwaliko ba boyfriend nangamba nkubuuze bwobanga totyanga oyagala Katonda gw'osinze essaawa zino osobola okuyita bannamawulire aba bakavalinga wabikula ekisambi kyo eky'omukono ogwa kkono oba tolinaako 3 okakasa nti wali teweetunda ate n'akuwoni nga n'agamba genda mpola ebisigadde ajja byokera. Kati Pastor Malaya Ssemakula osobola okubikkula ekisambi kyo oba osobola okubikkula omukono gwo ogwa kono ogwa ddyo okuba tekuliko 3 kirege mu kamera. So todda onoloza nti oli wa kitalo nnyo bakulese mu kamera kubanga osobola okwekaza totemya wenna olinganga kwaka bakasibe ku gaali. Simanyi lwaki mufuna amaanyi mangi nnyo eri mu 7 nga temumaze okukola ebikolobero. Nsaasidde boosumba bakazi batu ne basajja batu olw'ensonga tebalina gye bagenda genda. Mukazi ajjamu embuto ng'oli mbwezi tomanyi taata olubuto ng'ojja okulukuta amabeere. Ex-wo ate nga wamuguzanga ne molofeeds yaŋŋambye
bo yagala abantu bagala okakasa bato ina tatu kugulu ku kisambi kyo echa dio kiteke mu kamera abantu bakirabe tujija akati oyina tatu era ganti wali okola mirimu jo era n'amanyogo gwe Snake amatuufu ago kutunda animal feeds kati mukyala Snake malaya Pastor Semakula omulimba akuwadde mu kyamu tojja gusobola ate ndoze ne video yange esembayo okwogerako njagadde kuddiza buyogedde nakutte kuba ekigambo kyabadde mu ng'ekinene ky'ayogedde nti bugwagwa ne nkunyonjode kige kibayita obugwagwa omugwagwa yali ensigo gye bamuwadde okusiga n'agirya n'atasuubira kufuna bingi kati nze ensige yange njirina ekyakozesebwa ku lw'eggwanga eremera gwe ensige ye wagirya ng'okola obwamalaaya ensige ye wagirya n'olya mu nsi y'olukwe n'owagira abatemu era n'otambula n'abatemu kitegeeza tuli mu bwakatonda kati kibayita obugwagwa wageza ku kinyonyola mbwogeriga emyaka gye maze ku internet nga njogera ensonga z'amakulu era ng'ensi eziwuliriza ezitwala n'ogamba nti ndi mugwagwa bwe mbanga ndi mugwagwa ng'ensi emanyi byenjogera kati gwate agamba atali mugwagwa neewuunya okuba nti oyogerera mu kitabo ekitukuvu nga n'ebigambo byogera tobikakasa kuba bw'oyogera ekigambo mugwagwa ng'ate abagwaga bawema ensigo gye bandisize ng'ensigo zo waziwema oba tolina kyoyogamba ggwanga ensigo ze walina okusiga waziwema kitegeeza wemazaawo ompulira munnange ate nno si yetera okubeera enkola yange oba emmanya y'enkoko gyengeri gye ngimanyamu okubeera ennya mu lutalo n'abakyala si kikola naye eriyo abakyala bannakapanka bafuka mu ccupa kati nga ggwe ate nga bibikolo byemwakolanga abeera n'obulobo mu nnyumba ennyumba yonna n'ekyuma omusulo kubanga yenkola gye mwakuliramu kati gweotudde ku kituuti olw'okuba nti olina akasente ka Museveni oyagala kulozesa abantu nti otegera oli kirini nnyo maaso tolina kyolina just bakozesa bukozesa ate banamala okukozesa ojja kubanga oweddeko kati mukyala Pastor Malaya Martha Semakula ebigambo bijja kutuukako bulungi nkutegeezezza ekikuba mutwe kabalagala ab'emukono gwe bakuwako information nze nkuwadde information nga nkutte mu bigambo bye yennyini ekisooka siri mu position ekukubira simu sina kyenkwetaaza sidiiri nga mba malaaya era sina kyengenda kugamba nga bweri enkola yammwe ekyo sisobola kuba n'okumanya nakumanya olumbi ekyagulanyi singa tuwamunumba tetwalaba tetukumanya kuba omuze gwaffe si gwakulumba buli omu fe ogwaffe buli muntu abeerewo nga wagira Museveni ye mu nkola ye tetulina buzibu wabula sala eddiiro ojjeko eno otulumba ojja kuwulira kati engeri gyesiyomba nnyo nabakazi njagadde kuwa ddoozi kuddira mu bigambo byewayogedde era obitunde bulu wabula njagala kukulabula nakutegeeza gye munakomekkereza nga bakutadde obeere mu ntalo z'okulwana ebyobufuzi nga teziri mu Bayibuli totambulirako mu mmotoka za poliisi gwe newoosula newopangisa nkulabula wandibadde odda mu njiriyo n'obuulira enjiriyo yennyini ng'essula ezirimu ebyobufuzi ozeewala kubanga Bibuli etuga nti ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda era Yesu Kristo omwana wa Katonda basema gwe bayita Nabbi Isa yali musajja amanyi ebyobufuzi wabula teyayombako n'olunaku n'olumu ne banna byabufuzi kati gwe agamba nti oyise erinnya oba ye mwana gw'oyitamu otuukawo omuntu gw'osinza Katonda ate oyingirira ebya Kayisaali kitegeeza oli mutume naye omutume oyo gwe batuma ayingire mu byobufuzi ojja kukomekkereza nga tolina kyolina bibadde ebigambo bye bijala okugamba era bitegeere bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo ate oswaza abantu abo eriyo abantu abo abantu betuku eriyo abantu abo nga tosobola namulya mu kigambo n'ekimu nga beeyisa bulungi bakola ebintu byabwe nga tebagana kumanya nti bali mu bintu bangi nnyo kati ate obaswaza bangi nnyo nga bali mu kiti ng'ekikyo ng'obaswaza bangi nnyo nga bali mu kiti ng'ekikyo ng'obaswaza kuba nti guli omulimu guwalimu gukwangu muganda wange nkulayirira nkugamba ojja tuuka okubola wonywa amazzi Pastor Snake Malaya Martha Semakula
Okusokera ddala njagala kukola kye tuyita public clarification. Njagala kukola kye tuyita public clarification. Era njagala ensi yonna empuze bannayuganda ngenda basaba. Lwaki mbasaba mulize ekintu kino? Ffe bannayuganda baagala enkyukakyuka. Tetuva mu bbanga kwogera ku muntu oba okuwanyisinganya ebigambo n'omuntu yenna nedda. Era omuntu bw'asirika nga tatuwalampye oba tawalampye kibiina kya National Platform oba tawalampye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tetuba na buzibu naye. Era kyova olaba tulina be tutayombangako nabo. Lwaki? Tebavangayo naffe twambalira oba kwambalira ekibiina kyaffe omukulembeze waffe oba abakulembeze baffe. No, tetulina buzibu nabo. Omuntu yenna gwe tugenda okuwalampa oba gwe tuwalampa yenna gwe twambalira aba yamaze twambalira ne tulyoka tumwambalira. Kyenjagala enseso okwetegeere, ffe tetuli balalu nti tuva buvi mu bbanga lwe tumugwire nedda. Yenna aba atulumbye oba alumbye omukulembeze waffe w'ekibiina kyaffe ffe gwe tuwambalira era atatulumbye tetukulinako buzibu. Oluwadde okuwagira NRM yo n'ennyandiiso feeri oba mukola mumanyi as long as nti gw'osigadde mu layini tulina buzibu. So njagala tegeeza eggwanga abaana ba National Platform n'abagiwagira si batemu si babbi, baagala nsi yaabwe. Tebakwata mundu kutugumula Museveni nga bw'akola, tebabba nsimbi za muwosolo, tebawamba bantu, tebatulugunya bantu. Wabula ebikola Museveni by'akola bibavumirira. Wajjayo omuntu n'adifendinga Museveni ate n'atulumba, walayi tugenda kwambala. Kati nali wano ne tujja nga tubasomesa Museveni engeri gy'azimbyemu ekkanisa ez'abalokole ng'agitaddemu abantu be abagenda omudifendinga nga bajja boogera ensonga ezitabeerangako na mu Bibuliya. Yasooka Pastor Niyonzimana Bugingo najja nga Bibuliya buli lusuula n'olunyiriri lwasoma lulimu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaana basooka ne bamuwooninga, Niyonzimana Bugingo n'asooka n'alemerako. N'ayogera bingi nnyo, yamaliriza ne Pentagon tagizimbye kulemera ku Kyagulanyi Ssentamu. Ne zireeta n'abalala. Eyo ligimu bwegwa ne baleeta ligimu nagibadde bazimbye ng'ejjira mu Reverse Psychology. Omwabadde Pastor Kanyama eyotondoka mu bacumba ba bulijjo, oyo naye najja mwamulabye. Agezezzaako okwebuzaabuza ng'afukaana aba, naye omala ne bakugjayo kubanga oba olina okulumba. Kati oyo bwe yavuddewo, twali tulio ne zireeta Pastor Malaya, Martha Semakula. Oyo teri abadde amumanya mazima gali nti nange mbadde simumanyi nga simulabangako. Pastor Martha Malaya Semakula nze mbadde simuliranko ne mu Uganda gyali. Okumutegeera obulungi ng'amaze kujja kulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. Kati abaana baffe abalungi ennyo abaludde mu Buganda mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe ne bagamba ono alumba His Excellency. Mu His Excellency mu Bibuliya byawandiikibwa mwali kiki nga tali. Abaana ne bafuna amanya bagenda okwetegereza ng'omuntu ono bamumanyi ne babikula ebyafaayo ne babiteeka ku mmeeza. Babiteeka ku mmeeza abaana ne babyogera. Ompulya bulungi nnyo. Nze nange mba ndi awo ne ntandika okwetegereza ne neetegereza kwe kuvuga nga omuntu ono kusinziira ku yeeyogedde katumunoonyereze ne mbikula ebitabo bye ne mmugwako ne mmuwa information nga bw'eri entuufu. Ndi wano bagamba ebigambo byonna bye twayogera ne bengenda okwogera olwali byonna ku Pastor Malaya Martha Semakula bituufu. Era naye abaali bamala omwambula ne batamulekera wadde akabikka omulalo wattu yennyini mu njiri ye eri mu Bayibuli gye tamayi mwagijja ya confessinga nti boogera bituufu naye mbu yakyuka. Kati bwe tubagambira nti nze ne bwe nzijja nga njogedde ekigambo wano mba nkisimbako essira. Ne bakomredi boogera ebigambo bino baba bisimba kati baba balina obujulizi tebava mu bbanga kubanga rekodi weeziri. Kati njagala okubaza nyo bakomredi abajjayo Pastor Malaya Semakula Martha n'abamuwako information. N'abalala batema information nagiba bulungi nnyo ng'embaleeta n'ebifaananyi. Kati gy'oli abalamu wano
nabagamba nti ba pastor ba state agent nenga muwakana mubuuza abantu bafa batya nga abantu batambuza obutwa nabaletera no ka video Pastor Malaya Martha Semakula nga alina ba government officials atambula motoka za police nga aliko ne mundu ezimukuma eyita omusumba ere motoka nenzibalaga bulungi nnyo watu yadda mente bisobola kujja mu public bijja mu public kati ko ye kanzije maro okulumba lumbuye njogi mubulire bigo byagala okuwulira ma Pastor Malaya Martha Semakula obaka nabufunye era ndi wano kudda mu butongole kati batumala okuvaawo but in fact nabuno obaka kambuzanyi lwaki sibuzanya bbo nkufundikire lumu goyinza okuluza nsite kumanyi kankufundikire nabuno buloka namufunda anoganze naboogedde bizondo soko owulire waliwo olukazi wano lulinga ekikami oba lwabuuseewa lulinga nsowera era naffe kennyini twebuuzanga bali ani yakuteba Malaya n'abajja ku Maliito ne ku Best Hotel ne ku Sipiiki Hotel abaleeta ate mu bantu ba bulijjo Malaya eyogera eringa esesema waliwo omwanya yaba munyanzekeba yali w'amaanyi nnyo ate anneemumanyi sitaani n'amukema agenda ddondo niyo era sitaani yamu n'amugamba nti nno ntiringi zameri kwa purezidenti n'amagezi tekalina kalinga kisodde kati yali w'amaanyi kale naffe tukkiriza nti kati yagwa n'agwira ddala omusinga kireero okugjako okuwunya olusu n'okutoba enkwagwa olinga emmandwa oba tolina njiri gy'owulira abantu bikka ku mmwayi eyo olinga gululi naye okuddaawo olumba abantu kubanga oyagala tujja tukwogereko tujja kwogerako naye mu ngeri bweti ojjanga omugezi tukulumbisa magezi ojjanga embizi tujjanga mbizi ojjanga omusiru tukulumba na busiru kati wazzenga kimongo naffe tuzze bwe tuti tumanyi ebibyo byonna totutankuula nnyo abasajja bo bonna bewakakumbirwa n'ebyobabyeko munange tubimanyi tulina ennaku emala ebubuukira kizibu tuddamu okwebuuza kyekyanawuula Malaya baawano okuva ku Maliito ne bajja mu bantu kale twalyanga nabo kavudde ku mmindi zaako n'embizi embisi kasunsa obutama nga gasaamirira Kyagulanyi muveeko muviireko ddala oba yabala bubi oba talina makulu olina kumwogerako mugyeko oluwumu omuma ofaananira enzigettembe manya w'olina okukoma era okomaawo bayidamwe buli omu olaba ng'akuvuma oba ng'akunenya takwogerako lwakuba wayogedde ku Kyagulanyi eyo si ye issu ensonga eryeyo omuntu nga ggwe atalina mulimu talina moral authority kwogera ku muntu kiyingize mutwe omulimu gw'okola gwakufera abantu ng'obasuubiza eggulu naye byotajja kgendamu obugere bwa bbulu obugere bwa bbulaaka omugongo gwa kitaka kafeesi kayeru obusambi bwa bibomboola enna olinga ngwe nga naawe okeera ng'okwata microphone otandika kuvuya onnaka bajjagala olinga ekiriga mu butuufu twebuuza ansi ekyatubuze ani yaddira Bamalaya abateeka mu bantu ba bulijjo empisa zaabwe zonna ez'oku Maliito bavuddeyo nazo bazirese mu bantu Bamalaya bamanyiira babambira buli omu ffe twakutegedde kyobudde obaayo n'obageeza emimwa obadde ekibazi nti nno bwe mba njagala okunjogerako kankwate ku waya esinga obunene ekyo wakituuseeko ogayoga maama katukwogereko nnyo kubanga wewanonye n'omukisa ogufunye okumanya buli kimu kyewabadde tomanyi wuliriza bulungi totegeera n'akamu kitegeere leero otugezi twolina tutono nnyo bwe tuti ekirala otegedde nti obadde tokimanyi nti nno tukimanyi nnyo era okitegedde gwe watubuulidde nti watunda ku mbugo twakakitegeera nti n'embugo zo zonna wazitunda ku layisi kyenkana zaggwawo mukazi gwe tuveeko oviireko ddala tuula wakoosirike onaawula mimwa Kyagulanyi muveeko bamulinaako kakwate tewali amukukase naye kakwetaaga ate naffe tuveeko tetuli baana banyogo yiiya nnyendigazo ozibbire ddala ogule kalolayiti osiige obugere nabwo bukyukemu kubanga bwakona n'emyaka gy'olina tegiyamba na bantu ffe tugambyeko tetwagala onyiige kakati nnyaba olaba wulira ensonga zino bw'oba tolya mbizi era oli empuuta naye ky'otakolanga kwekudda ku bantu n'ovuma ate embizi nga waliwo abagirya ojja kubanyiiza n'abavuma empuuta tolina ky'ofiirwa singa okeera enkya n'okwata olumwalu olwo olwakusongola n'olufeeka mu bintu byonna ebikuyamba era ebikukwatako n'omukuumira eyo tewaliwo muntu ayinza kuva eri najja akwogerako weeberere mu bibyo naye gw'okedde oyayuyo kamala olinga akagege akatandisa okuvunda tuwadde n'obudde okulingiza mu mutwe ne twekkaanyaayo nga tewali kantu ne twebuuza muli ti omutwe mukalu bwe gutyo lwaki agusiba enviiri n'ogusiba ebizigo ffe tubadde tetukumanyi era ne
sikwetaaga gwe weesowoddeyo n'oleeta obugezigezi oli waddembe nnyo okuba n'ebinyomyo naye ky'otalina kukola kubisirikira ku banno bisoke yasama nga bw'oyagala naye ky'otalina kukola ate twasamira oli waddembe nnyo okubeera omusiru naye ate togeza n'otusirwalira ebigambo by'owulidde nabyo si byange naye era byava mu bantu ba bulijjo abaayagala okubuulira otegeere nga nfundikira ku ggwe Pastor Malaya Martha Semakula. Munne kasita oddira omwoyo guno ogufuula gwa lukale ofuuka kinaabiro eky'enwa buli yagala okwetaawuluza kati nze sirimu eyo kiraasi eyeetaawuliza mu kinaabiro ky'olukale kati mukyala kinaabiro gwe baanaabiranaabiramu edda era y'omu ku kasasiro gwe baayonjezza mu Kampala eyabalemedde ku nguudo oli omu ku oyo kasasiro kati munnange nze sirimu eyo lukale lunaabiranaabira mu bantu bwe batyo era nkufundikidde nkutadde